Oweekitiibwa Buwembo ndi nabo ndowooza kabasooke bakulamuseeko then oluvannyuma tutandikirawo tulabe ate we tugenda okuyitira. Ssebo omukulu Buwembo tukwaniriza buuza ku balabi ba KTV. Abalabi baffe abalungi aba KTV balamusizzaako, mwasuze mutya? Twebaza Katonda omulungi atusobozesezza okubeera nga tukeeriddemu abo basobola okussa ne tutambula ne tusobola okuweereza eggwanga. Amannya nze Buwembo Habibu, Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Era mbakulisaayo mwenna mu exercise y'okulonda kwe twabaddemu okwerosees. Weewaawo tekunaggwa kubanga Electoral Commission yalangiridde oba tuziyite by elections mu bitundu ebimu ebitaasobose kulonda n'ebitundu ebirala nga obubbi bwadde bwa nkunala. Weewaawo n'ebitundu ebirala bingi tebinaba kuyingizibwa ku lisiti y'abo abagenda okuddamu okulonda naye nga ebyatambudde tebyabadde birungi era n'ebikyagenda mu maaso. Ndowooza olaba the fires everywhere, kulwanagana abantu nga beewuunya akalulu k'omugongo engeri gye kasobola okubeeramu okubbibwa tekikkirizika. So ebyo byonna ndowooza tugenda bidisikasinga tugenda kubyogerako. Assistant RCC Mwami Sserwadda Ssebo buuza ku balabi baffe. Abalabi ba KTV kansooke neebaze Mukama Katonda ffe tetulina kyamaanyi kyetuyinza kwetuusaako okusobola okubaawo kuba buno obulamu tetugula bugule. Katonda yasalawo n'agamba mpozi amannya Sserwadda Geoffrey nga ndi Assistant RCC wa Kampala. Kansooke nkulise Beene emyaka 33 atukutte bulungi ng'ali ku Namulondo era tumusabira n'emyaka emirala butabalika asigale ng'akyatukulembera. Kyo kituufu ne program abavubuka abakulaakulanyiza nnyo era ndowooza omumuli ogw'obulamu n'ogw'ebyenfuna ogwo Kabaka ye champion. Kabaka ye champion kubanga ffe twakulira twawuliranga ekigambo mwanyi awo wakati awo nejjeebulira ddala neba nga tekyalabika. Naye olwaleero abantu basula ne ku misiri nga bakuuma mwanyi kitegeeza Kabaka ate bw'ogenda ku byobulamu era atukoze bulungi. Basomesezza nnyo abantu muddala abavubuka kuba abavubuka be basinga okubeera mu biduuladuula, basinga okubeera mu bifoofufu eby'amasanyu bwe bityo. Naye era abakubiriza n'agamba gye sikugaana kusanyuka naye tukole twekuume. Mpozi era n'atukubiriza n'otukubiriza nti bannange nange njagala kugatta ku Katikkiro ne Kabaka banne mwemanyiriza okukola dduyiro kubanga ekyo ekimu ku byobulamu. Era ogenda okuwulira nze mbeera nnyo ku CBS n'owulira ddala nga Abba akubiriza abantu banne edduyiro kumakya. Bannange ffenna tugende tukole edduyiro. Dduyiro tomusasulira keera kumakya n'awaka wenyini omukolerawo n'oba olina ng'oli mu ddiiro lyo oba ng'oli mu kisenge kyo kyennyini okolerawo dduyiro. So mbasaba tubeere twekuuma obulamu. Ekyokubiri tukole kubanga bino ebyokugamba mbu nze nja kubeera buli ddakiika nga ndi mu byakwekalakaasa, nja kubeera nga buli ddakiika nteekawo ekibatu. Wano e Kampala tukiyita kuteekawo ekibatu ng'omuntu asubira okuba nti bajja kuba nga bamuwa buwi buli ddakiika. Ebyo byakoma, abantu bagende bakole. Ate abantu bino bawooza mbu abantu simanyi mu bulimi teri ssente. Ate emmwanyi kiba ki? Si bulimi. Amatooke gennyini gali ku high demand naye abantu tebaliyo balina bitutuusaako. Abantu bonna baggweredde mu bibuga naye ng'ekituufu ne mu byalo waliyo ki we wakyasinze kati ne ssente babagobayo ttaka. Naye anti era ffe abasinga ate ffe bennyini ffe twekobaana ne baganda baffe ne tuliwaayo. Abaana ba Luganda bali 5, 2 ne beefuula kirala ne batunda ettaka ne balya ku bannaabwe ssente. Naye mbakubiriza banne tugende tukole. Kale tweyanzeeke mukulu Buwembo. Akalulu k'abakyala ku mutendera ogwa wansi aba opposition kabayisiza ddala bubi
emitwalo 32 ku kanaana nezigwagwamu kubanga ebifo byaliwo emitwalo 35. Waneeno ke tuliko wano singa tugendera ku byalangiriddwa NRM erina emitwalo 5 ndowooza mu 1903, then abalala balina emitwalo 2 n'ezigwamu kubanga ebyalo biri emitwalo 7 mu 2014 ebyabadde birina okuba nga bikuba akalulu. Ku sayidi eyo ey'okuba nti wansi wano kiki ekikyagaanye okubeera nga mugezaako muwadawadako okusobola okulaba nga waakiri nawo mugenda mubaako n'ettundutundu lye mutwala ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti eno? Okusookera ddala kituufu akalulu kaabaddewo, era mu mbeerawo yaako engeri gye baakalangiriramu nti kalulu ka mugongo, twali tusuubira nti nno byonna ebinaatambula bijja kuba bya lwatu nga era biggwera ku polling station. Naye process ekyatwewuunyisa obubbi effujjo naddala likolebwa ab'ebyokwerinda abakulemberwa bakadde baffe bano ba RCC bikyatwewuunyisa. Okusookera ddala ku stage esookerwako ey'okunominating abacandidates, process y'okuwandiisa abalonzi yonna ebadde mu vulugu mungi nnyo. Ojjukira nga NUP twatuuza press conference nga tulonkinga abacandidates baffe kugenda mu lutabaalo, ne tulaga konsaani yaffe eyali egamba nti nno bakandidate baffe bangi baali batuusizaako information nga bafuna okutiisatiisibwa kuva mu ebitongole by'ebyokwerinda ba RDC, ba DISO, ba PISO, ba GISO, ng'oli afuna akasimu awaayo mwami Buwembo ti mpulidde ogenda kwesimbawo ku tiketi ya NUP, naye munnange tukwagaliza birungi ne bw'oba oyagala buwanguzi wandisaza amagezi waakiri n'ojjanga independent, naye ku NUP tetujja kuganya kuyitawo. Bangi batendewalirwa ne batya kusinziira ku byali byeyolese mu bulu obubadde buvuddewo. Ojjukira twali mu Kalangala, nze kennyini nze nakulemberamu olutabaalo. Kalangala akalulu tukanoonyeza bulungi era ku ground abantu bakatuwadde, bakatwaza mudimu gwa mmundu ku lunaku olw'okulonda lwennyini. Ballot staffing nefuuka ballot staffing. At one polling station ku kizinga kya Mazinga, kizinga bakiyita Mazinga, polling station yaawo yalina abalonzi 131, NRM yafunawo bulu 522. Kati omuntu azaagoberera ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'atunuulira ekyali emukono nga Muyanja Ssennyonga awangudde akalulu n'alangirirwa n'okulangirirwa, abaali waka celebratinga ate nno ne balangirira omulala aluuzinze. Omuntu alabyeko ebyali Wakiso nga Najja Nasifu bamufunyafunya bamuba emiggo ku Tale Center, obuwanguzi bwe ne babutwala obupenirenge enseeraba n'ebirala instances ezaaliwo. Kati bw'afuna akasimu okuva mu bantu bennyini abaakola ebyo byonnyini bye yalabako ne bamugamba nti atukwagaliza naye tukuwa amagezi, tukuwaga buwi, either ojjanga independent oba ostandinga okuluzinga akaluluko. Abasinga bakyusa endowooza mu lunaku olusembayo nno ne batusuulirawo tiketi wa preparinze candidate era n'omusindika ku ground, ogenda ogiraba oti nti sinominatinze ku tiketi nenze ndi wa NUP nnyo, naye okusinziira ku kino na kino na kino kye baŋŋambye bwe tuba twagala kujjayo wini katugende nga independent. Oba baayagala kwogera we batyo kubanga mulimu n'abamu ku ba MP bo
ababo bennyini nga bagamba nti naye chairman w'oku kyalo yandibaddewo abantu bonna nga tetutunulidde bibiina oba baatyamu abakulembeze waggulu ne babagamba batutiisa naye ng'eno bo bakozedde omulimu gwa bugamba nti okuwangula akalulu kano mu butuufu tolina kwesigama ku kibiina kyonna. No, ekyo si kituufu. Kyandibadde mu ground kyogerwa ne mu nkola bw'ofuna obukulembeze kati nga muganda wange mukulu wange RCC bw'amala okuyingira woofiisi alina kuba mukulembeze waffe ffenna talina kukulembeza interest ya either ya mulonde oba alina kuba ffenna ng'akola ki because is the head of our security. Bwemba Habibu bw'akuba enduulu agiwuliriza kyenkanyi nowe n'aremu nga bw'agikubye tabaako nti kati ya Habibu eyo tetujja kugendayo wa NUP kati katudduke owe n'aremu ne ku level ya LC1 kasita oyingira office oba ogidde ku tiketi ya NUP oba ogidde ku ya DP oba ya NRM bw'otuuka mu office oli muweereza wa bonna ab'oku kyalo stampu oli bwakonkona nga yagala stampu oba yaku applyingira passport obwangu bw'okozesa mu gikola eyo NUP nowe n'aremu bw'olina omuwa so olina kuba mukulembeze wa bonna n'ekyo tekijjaawo system gye tutambulizaamu obukulembeze eya multi-party dispensation nti kati tuli wansi w'ebibiina by'obufuzi byonna era obukulembeze bwaffe bwe butyo bwe butambula. So kye tulina okulwanirira ennyo y'enkola eya rule of law, enkola ey'amateeka nti multi-party dispensation yeeteereddwawo nti bayise nomination nti ebibiina byonna buli ekirina candidate kiyingire nti ye kati ono atulamula nga refari n'ababyokwerinda abatukuuma nga abatuwa security batuyise kyenkanyi watali kutiisatiisa omu ate omulala ne bamugulirawo nafuna omwaganya nga tetunagenda wala RCC waali kasooke yeewozeeko emabegaawo kubanga oyogedde ku RCC bapiso baddiso lwakuba nti omukisa omulungi ewuwo mu Kampala nawulidde Makerere awo kumpi wokka we waabadde ennyo ebyamaanyi ebisinga mbiwulira Wakiso n'okwetooloola tekikugaana kutuwa overview mu kisenyi bamukubye nnyo owa Nuupu yawangudde mu oluvannyuma lw'okulwana naye saalabye nnyo bivuyo wano nkozi okujaganya okugjako Makerere weeganyooza katubuulire endaba ye gyakalabyemu nekiri ekyaba RCC bakiremerako nnyo obusimu mukola ebirala omanyi ebintu by'obufuzi bizibu nnyo kakati omuntu ayinza okuba nga atidde okwaŋŋanga omuntu n'afuna ekyekwaso. Omanyi ebigambo bino eby'ekyalo ate nabirabye byanjawulomu kubanga abantu baatuuka okugenda okwesimbawo. Tuve mu bino ebyokugamba ki ng'eriyo ekyalo ekitasobola kuvaako candidate nti wa Nuupu agenda kwesimbawo. Kino nkikubuulira mulina mu byalo 7 awaaganya Ssaabakunzi kati nze njagala kugereza ng'ewange mu Kisenyi 1 wano mu Kampala 1 yes anti nkugereza wange mu Kisenyi 1 wenva nina ebyalo 4 nina ekyalo kya Blue Room candidate aliko oba chairman aliko yabuliddwako omuntu amwesimbako yakitegedde na luvannyuma nnyo ku ssaawa esembayo tewali amwesimbyeko. Ne tugenda ku kyalo kye bayita Central Zone. Central Zone yazzeeko abeesimbyewo 5 mu 5 bazze ba independents 3 omu n'abeera wa DP oba wakasimu kakolawo kali kayogerako kakati kyegambye nti abeesimbawo mbamanyi akuwa kyalo kye kyennyini anti nkugamba mu muluka gwange anti nkugereza nti singa wabaddeyo omuntu nti yeekuukuutiriza ku NUP yaze independent abo bamanyi bosi mbamanyi okitegeera kati nengenda mu Muzaana Zone
chairman yazze era yesimbyewo bw'atya yabadde unopposed. Bwe tugenda mu buwanika zone bazze babiri ate omu wa NRM omu yekukutiza ku NRM. Kati njagala kulaga nti si byagamba nti simanya RDC yakubye essimu. Abantu bennyini kakati bagamba nti tulemeseza aba NUP okwesimbawo. Tugende Kiseka Market. Kiseka Market wabaddewo wa NUP. Oyo nga teyagaaniddwa. Kiseka Market. Tugende wano mu Kikuubo. Ne wano wotudde. Na wano webale nnyo. Wabaddewo NUP ani yawangudde. Exactly. Musiraamu wa NUP. Very true. Kyengezako kulaga nti embiranye kati bwe twabadde mu Kikuubo wabaddeyo wa NRM aba independence owa DP owa PP whatever naye era kyawunziso wa independent akubye wa NRM akubye n'owani n'owa NUP. So obumulumulu tebubulamu naye bw'otunula ennyo ku kalulu kano akaabaddewo for sure njagala security batwe credit. Trust me njagala batwe nabadde ku program ya Star nga ndiko n'aba NUP yabadde ava Kaleerwe n'omulala independent naye nabo bennyini bagambye nti newankubadde temubulamu buyitidde naye this time we do appreciate security kubanga kakalulu twafubye nnyo okulaba nga tukakuuma. Enkugame tebubulamu naye kati twabadde Namuŋŋoona Kasubi bamuyita Namuŋŋoona Kasubi era waliwo wa NUP yawangudde mu mukubi wa bikonde coach naye kyabadde wali ne twagezezzaako okutereeza embeera kubanga abaana basse ne baleeta eggaali. Yes, anti kati baleese era twazifreezinze. Trust me. Twafubye nnyo okufreezinga eggaali. Tulina ne betulina ne mu custody kati. Kati sooke tuwumulemuko tugenda kubeera nga tukomawo abakwatiddwa bo munaabata kuba ndaba bagenze bawera abasinga tubatwala mu kubeera nga abeegattako be basinga okusomesa naddala ku mutendera ogwo gwa primary banaffe aba Homes Darling balina amatabi ana malambirira ekyebando mu Elisa Zone ekamoocha ku Mawanda Road so nga ate egayaza ku Kidda ebugema ate ne wane ekiteezi balinawo Darling yasajja kula kati erina ne center number era egenda kutuuza abaana twabamu. Temugenda bafuula ba byabufuzi nibagatte ku bali abalala. Nanti kakati emisango tegyenkana. Isi etegese okulonda. Isi bemala okutegeka okulonda fe nga security tuliwo okuyamba isi okutambuza emirimu gyayo. Okulonda bwe kwadde kutandika okubeerawo tulina okudeployinga police. Kakati twakutte abaana ng'omwana bavudde eri n'eggaali oba babadde byaddala nti candidate waabwe teyawandiisa bantu mu register oba kiki we don't know. Bazze nga bagwira register bweku nga badduka nga bagibba nga tubagoba nga tubakwata. Kati omuntu ng'oyo ng'omaze okumukwata n'omuteeka mu kkomera real ng'okera ku makyango nti kammute kalulu kawedde nedda ssebo leka agende yannyonnyole lwaki yabbye register. Ayinza okuba yadde n'ekigendererwa kirala. Yes, kubanga akalulu kano twateekamu ssente akalulu okubeerawo. Buli lw'ogamba nti wano tetulonze tugenda kulonda enkeera kituufu ekyo kyonna kyonna kitegeeza kwongeramu ki? Kwongeramu nsimbi. Kubanga n'omwana eyajja gwewawa omulimu wamugamba agenda kulondesa olunaku luti olwa LC1 then agende ku 2 like that. Naye kakati essaawa ya kakati akalulu kano kagenda kulondebwa emirundi ng'ena. Aka LC1 nti kalondeddwa tekalondwa ameka zitwabadde 28 okimanyi n'29 balonze n'3 balonze n'olwaleero waliyo abagenda okulonda era waliyo ababanja waliyo ababanja. So kyenabadde njagala okulaga wano nti we tugenda ku bya muganda wange byadde agamba nti nze sigaana era nga bwe nkugenda nti tebibulamu kakiro tabulamu naye bw'ogenda mu statistics eziririwo kati muddala nze nga Kampala
agambye bataayiza nnyo aba NUP okwesimbawo. Aha, kati wano kindaga nti mu Kampala yenna NUP yafunye basentebe 99. NUP naye nga NRM yafunye 503. Kati bwe babanga abantu babaganye at least yandibadde n'abantu nga 3. You get oba onafunye 5 kati kankulage independent gyabadde agamba kubanga era ne bonoga nti omuntu avudde mu NUP najja independent bafunye leaning to NUP bali 10. Independent yono gwagambye nti abamu bagambye leaning to NUP yes leaning to NRM chengendako leaning to NRM 17 kati ani yakoze statistics ezo alwa ayakoze that is easy bwoja independent bakubuza nti ayu leaning linda petulina intelligence report nzembera ne intelligence yange kubanga eyo kekulaga olwaleero kyenkugambye nti kati nga mu kisenyi nti omwana yeesimbawo n'omanya kubanga buli muntu ajjayo kalaazize kyotegeeza bwe twabadde ku bwalondi councillors oba councillors tewategedde nti ono yaze independent naye nga olwokuba bamu makadi tewali abadde atanywa abaze ku MP nga MP bamu makadi MP isi esobola okukola document ng'eyo eno si eno intelligence yange eno si isi ebimbya most likely nze betugenda mu just za PR like where kati yokunga nti no you tell me anti kati kankulage we have Kampala anti kankulage it is not kubanga mwe okusinzira ku kunoonyereza kwamwe yes we are still collecting the returns but most importantly abantu baffe abasinga be bafunyafunyiza emikono bakoze petitions era ekikaleetera mu mugongo kwe kubeera nga tuzimanyizawo ewange nateete mu Central C candidate wa NUP yawangudde ng'alina line 2 nga zirimu obulu 10 n'okusoba ng'owe NRM alina abalonzi 9 wa isi n'alangirira owe NUP era n'amuwa n'amagezi n'amugamba nti nno kola akakiiko n'amulaga n'enkola gye balina okukakolamu bwe baatuuse okumuwa declaration form n'amugamba nti form zisizze nazo ne tugenda zifunawa ku poliisi wali abatuuze ne bagamba ekitasoboka kyekyo tova wano nga tuwadde form njaga kulaga cases ezimu kubaana abakwatiddwa ngeri gye bakwatibwamu oluusi babadde balondera mu ssomero abatuuze ne bakwata geeti y'essomero ne bagamba wa isi okusinziira ku byatusomesebwa omuntu w'omulangiriro omuwa declaration form how do you come to do business noga nti empapula nazirese ku poliisi kati omusirikale ayabaddewo kyava agamba owa isi wandibawadde empapula ojja kuleeta obuzibu wano omusajja empapula ne zirabika immediately n'azijjuza amala ozijjuza bano bali mu kulonda komiti patron ejja ne wabaako ayita owa isi kati abatuuze ne balowooza nti nno maybe agenda mu briefinga bwe yatuuse ku patro yalinye ne bamulyawo ndowooza olaba nti obubbi buba bwetabiseemu naye security yennyini eyebubakingolondoola kubanga nze bwe badde nga bankubira amasimu nga tuli mu kulonda oli teyankubidde nga naŋŋamba nti oba nze ndi wa NUP oba ndi wa NRM agamba wano mu zone 4 enaakulabye tulina obuzibu ABCD era nga ŋŋamba DPSOD Kampala nti mu kifo bwe kiti waliwo embeera etali nesibuuza nti gwankubidde oli wa kibiina ki you understand kati other areas kubanga tulina ba deputies era we are given orders nti woolabanga wagenda kubeera oview you deploy you understand kakati ekyo muyinza okuba nga mwabadde mu bumayina yes briefly kyembadde njagalamu nti ayagadde gate bamukutte
nenga olabira ddala kye yabadde akola kyekituufu. Ekyokubiri bamuyitani bamutaddewa bamutadde Natete police. Then after ye Grace Senfu bwenyamba kimu bwe tuva wano nze njagala ompe amanya g'oyo omuntu nze nkubire DPC ojja kuba oyambye nnyo. Ekyokubiri kyembuuza RCC kati omusajja ng'ono wa EC aleese spark evuddeko obutali butebenkevu ye akwatibwa neteeka limuvunaanira still ne sinalabayo wa EC yenna ali ku mpingo. Anti kyeŋŋamba EC tesobola kuvaayo neekwata official waayo just like that. Olina okiteeka either oleeta obujulizi sigamba EC okukwata ŋŋamba ggwe ng'owa security adiployinza ali in touch ne ba DPC ne ba OCs. Lwaki abantu nga bano azze ku kyalo alondesezza akalulu ka mugongo, ono afunye obulu 2.5, ono afunye 3, alangiridde owa 3 n'avaako abantu 2.5 okwekalakasa. Lwaki si yasooka ku mpingo? Anti kati kyengambe nti nze bwe sifunye complain ne deputy wa Lubaga nga takugambye nti oba kino kiri ABCD kubanga every division in Kampala has a deputy. Kati deputy akolagana direct ne DPC. Kati wabaawo ekizibu kyonna deputy RCC agamba DPC wano mu kitundu kubanga abasinga agamba nze DPC ne bwe mukubira essimu olw'okuba nti emirimu abanaki naye ate ffe emirimu gyaffe gituteera ddala ku bantu okitegeera. That's why nti we tugenda ne ku TV we tujja ku media nga wano tuwaayo enamba zaffe nti that is in case. Era bwe nali ku program nabagamba tugenda mu kulonda naye kambawo enamba yange in case nga waliwo obuzibu ne bwaba tobufunidde Kampala ng'obufunidde Soroti gwe nkubira nze mpe the concerned person there mugabe mu kitundu kyo bwe kiti waliwo buki waliwo era nakikoze. Nga tumaliriza akatono ku mivuyo egyo Saabakunzi nina kyembuuza gwolowooza obuzibu mu bululu bwa Uganda buvaawa aka LC kusimba nnyiriri kuba twalaba ne mwenali mbwaliyo ate abantu bwe baleeta ennyiriri mbadde mbakyazaano nga bagamba ennyiriri nnungi nnyo ebokisi zaatusumbuwa nnyo so problemu eririddawa mu kalulu ka Uganda. Akalulu ka Uganda nga era ne areas endala bwe ziri buli lwe tubeera nga we do not respect the rule of law, enfuka y'amateeka nnambika y'amateeka ne tubeera nga owa security amanya nti ndi ku security RCC ng'ono ng'amanya nti no I'm the head of security in an area which security cuts across all the people regardless of their political colors. Ne tubeera nga tubeera ne DPC waggulu ayambadde kombati ya police munda mulimu akasaati ka NRM bw'aba akuba wa NUP akuba kutta bw'aba akwata wa NRM amulaga kubo watolokera aba security ne isi yennyini n'osanga nga nayo erimu abagikoleramu nenga munda balinamu obutishaati bwa political parties. Twandibadde singa tugamba nti no etteeka ligamba litya nina kuba independent na buli kyenkola najja nga azze kuwa kubeera independent. Ekyo kyandibadde nga kiyambako okulonda kwaffe. Omuntu amenye etteeka olwaleero oba avuluza okulonda kati nga returning officer wa Wakiso balinawo yandibadde takyali mu offices. Omuntu attractinze almost election petitions mu buli electoral college okuva mu general election era n'omuleeta n'omuwa obuvunaanyizibwa atambuza akalulu k'erosi. Electoral Commission ekola budget era erina budget ya kooti ya buwumbi nga 10 n'ezigwamu. Olowooza ekintu kino ekyokubeera ng'eteekamu ssente mu budget yaayo ez'okuwoza emisango eginaava mu kulonda
si kyekiyinza okuvaako nga balina okucreatingawo n'emisango budget ebeere verified ezisinga okulya kyoyinza okirowoozaako mu sayidi endala nti olwedde tugenda tumanyi nti obuwumbi weebuti bulina okuba nga busaasaanyizibwa ku misango gyonna gye tusuubira okuvamu. naye moderator Saabakunzi asanyudde ekwekyo ekyokulonda ekirimu obuvuyo. Mbadde nina kinyala omubuuza aveeyo lumu omuddeko nti security kale tugigabye eyingiramu emivuyo percentage egiyina n'ebibiina nti ba DPC baki balina percentage temuyinaayo kyammwe ng'abantu ba bulijjo kye tuyinza kwogerako nti nammwe kino temukikola bulungi era kiviirako emivuyo gino tugambe nti security yeyeetika emivuyo gyona 100% mwe temuyina bannansi fe bannansi tukoze ogwaffe era tugukoze bulungi nnyo newe tulemereddwa batukwasa mpaka ogukola weguliwa bannansi babadde babyerije weguliwa ogwaffe bannansi okusasula emisolo nedeyire emisolo gino gitutuuseeko obuweereza bwe tutasobola kwetuusaako obumu ku bwo ye security kwe kumanaginga okulonda okulungi kwe kumanaginga courts ennungi ezituwa obwenkanya ogwaffe tugukoze kati tutunuulira bano ab'ebyokwerinda mmwe obukuumi mubutuwadde bulungi nga bwe busaanidde ab'ebyokulonda otuteekateekedde akalwa akalungi akali free and fair courts bwe butute emisango ogikutteko bulungi nga bwe girina okutambuzibwa. Kaakati ekizibu ekinene nnyo ky'obadde obuuza kwe kubeera nti nno ebyobufuzi byawamba buli institution. NRM okubeerawo kwayo mu byobufuzi bya Uganda prayer mukulu Muzeeyi Museveni emyaka 40 awambye ebitongole byonna. Security ekolera ku interest n'okumusanyusa. In fact waliwo n'ebimu naye byeyeekanga naga ye akalukero sikabibwa katya nawulira nti nno kaweesi engineer kaweesi ow'ekirooto enansana avudde ku polling station ng'akaaba amaziga naye ngakkiriza nti abantu banvuddemu abatuuka ewaka kasimu ne kava ewa RDC akaweesi amaziga gookaabye mangi bakulangirire ng'angenewa assistant RCC. Toyinza kwogera ku bugayaavu bwendaba mu kuwandiika ndagamuntu obugayaavu emyaka 3 ne bagibawa mu zenkalala bujja emyezi 4 olowooza ebyo nabyo bizingiddemu nti abantu bakoze ogwabwe abantu bakoze ogwabwe abantu mu byokulonda nze njagala etteeka the spirit of rule of law ebeere enforced. Bw'oba walambika amateeka nti anaalonda alina okuba n'endagamuntu takoma ku ekyo alina okuba mu voters register. Bwe mba bibu bwe mba sirina ndagamuntu nga siri mu voters register etteeka linsa ebbali n'enabalabi abagamba tumumanyi wadde tumumanyi ku kyalo tetukkiriza mu kyanabalabi tumumanyi si wokka. But this is a voting exercise that has a procedure. Okulonda agati olwedde nawe bwavudde awo we bwavudde RDC nze okusaba kwange muntu mulage etteeka timunaayo etteeka ligamba litya teweewandiisa dde ebbali ne bw'otuuka nalabye KSM yabadde mu Northern ng'oli wabya ndoze era yabadde RDC naga nti nno abantu bangi tebeewandiisa ne bazze n'endagamuntu zaabwe nga ziraga abantu bakukyalo ne tubakkiriza bakozesa endagamuntu. You are bending the law. Okitege omuntu eno olw'omwogeramu obwa ssemugayaavu ne mukalwa akalala agenda kukola kyekimu n'omuntu wa bulijjo. Omuntu wa bulijjo ekituufu Saabakunzi kyagambye kikyamu nti abantu ba bulijjo tukoze ogwaffe tebakoze live along musolo bakugambye tutaddewo ennaku z'omwezi 2 paka 5 kwewandiisa ofuuka omuki omulonzi oli nakitwala for granted naga nti nze tebinkwatako. Kakati essaawa entuufu
eyo gamba nti twetaaga abakulembeze etuuse kati ate abantu beekozeemu omulimu bazze nti ono Sserwadda mumanyi ono Saabakunzi mumanyi neiba wange kati nze nina okulonda temumanyi webale nnyo naye ng'etteeka ligamba kakati omupoliisi bw'agamba nti gundi gw'otabula okulonda nga baga nti bakutte omuntu wange kubanga tawagira gavumenti you understand kuba kati abantu be bakutte nze obwedda bankubira bali kodi Kampala nga baga ekyakwasizza ono kubanga yabadde tawagira gundi omupoliisi yategedde atya nti ono tawagira gundi okitegeera njagala kudda ku kiro ekyokugamba nti tutereeze ebyokulonda nfunye cases okuva ew'abakulu bano bennyini nga balina infight zaabwe mu bibiina balina abantu balina bwe baali bagaba kadisi zaabwe gundi simanyi balina percentage ze bakuwa simanyi bakubuuziza ebibuuzo simanyi obadde obiraba ku TV kakati tonnaba kugenda mu buyinza osobodde okukola embeera bannammwe bennyini osobodde okubuuza wulira enkola eyammwe zigirina buzibu naye omuntu ensunsula nzigirinaako buzibu naye ate obuzibu bwe nnina bennyini be musunsula be bajja ne basunsula ekibiina ne bagamba nti electoral commission yaffe ekola ABCD be batugamba owa Mityana South yali agala mu muddize ne ssente ze yategeka sibyogedde kati njagala muddira ku kino agambye nti ono bamulangiridde ate ne bamujja ulira ono bamulangiridde ne bamujjako obuwanguzi nze njagala kuwa empigi eriyo gwe bayita muwanvu oli Saabakunzi simanyi oba muwanvu oba muggo bamuyita kansala ku district kati baava mu bibuuzo byabwe ng'agudde ne bawa tiketi omuntu omulala ku kitundu empigi ne beekalakaasa ne bagamba gundi muggo bw'abanga tebamuwadde kaadi tetujja ono kwesimbawo nkulayirira amazima ga Katonda wayita ndoze ennaku ziizo ono ne bamuggyako kaadi ne bajja ne bagiwooli era olina agenda mu kalulu ono gwe waggyeko kaadi nga wamubuuza ebibuuzo n'olaga nti yawangudde ate n'okwata kaadi n'ogimuwa n'omala n'ogimuggyako gwe atannaba genda mu buyinza w'osobodde okukolera ekyo ekitegeeza bw'oligenda mu buyinza kiribeera waasi so nga tuva ku nsonga kyengezako kugamba nti nagambye kakiro tabulamu owulira RCC nga tuva ku nsonga eyo mukyayina obwesige mu kalulu k'omugongo oba kababonyaabonyeza nze era bwe bino ebibiina bye babikola obukuŋŋunta bwabwe tetugendayo nnyo bali mu byabwe bano baali bagaba kaadi ffe okuleka bawa security ebweru ekibeera munda tetwagala kumanya naye kano era kano nze ŋŋamba I rather go with this one mubuuze ekibuuzo ekyangu did you vote? Did you line up behind a candidate of your choice? Myself. Yourself. Ndi ku security atengende. But did you see? No. How many ministers did you see lining up behind candidates of their choices? Walonda gwe. Walabye. Enkulaga. Walabye omwami ng'amenya ekiyungu ky'omukyala n'agamba n'otansimba mugongo. If it was a secret ballot, twandibalabye ekisaganye kulonda nti ntya kundaba bubi naye nabadde nkuuma musaganda mubonna katuwumulemu katono tugenda kubeera nga tukomawo twagala RCC atutunuulizeemuko ku nsonga ya kasasiro katono nnyo alabika ng'abayinze temukyalina maanyi temulina mmotoka naye omanyi kino kye twatandise wogenda okutandikira katuwumulemu katono tovaamu okay kulikale nnyo mukuumulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso tulinayo eddakiika zaffe ziizo ntonotono ezisigaddeyo tugenda zikozesa bulungi
tulabe nga nate tuggusa ensonga zonna. Assistant RCC